tuli mu kalulu. First round twagiwangudde. Bobi Wine akakasizza munange okomawo 2026 leero munange akomawo mu sitayilo munange ulira byabadde akakasa ate esaidi eno wabadde ate wali ku NBS ate nga munange King Saha naye kye yekola eno munange ewuwe enakawuka wuuno akakasa munange ate esaidi eno ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali n'omukulu Bobi Wine ate byabadde munange akatiriza esaidi eno bamubuuziza wali nti n'okomawo 2026 munange wali n'akakasa esaidi eno ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate n'omuyimbi King Saha. Tuli mu kalulu naye ombuuza mugenda mu kalulu. Tuli mu kalulu. First round twagiwangudde eddiika wempe. Kati ombuuza ki Fleming ekibuuzo ky'obulungi. Are you offering yourself to level your president in 2026 again? Kati nkuddemu ntya. Are you standing? I offered myself a long time ago. And yes, if I must say it again, if my party, the National Unity Platform, bendowooza nti bakkiriziganya nange nenze mbagambe ndi available. Bwemba nkyali mulamu era nkyewulira of course tuli bangi nnyo mu NUP tuli bwekityo nno munange ate bwe kibadde kitambula era nga bw'owulidde nga bw'osobodde okuwulirako ate ku information eyo esaidi era nga abadde munange ate wali ku NBS nga yatuuse dda naye nga atuukidde munange ate mu bitiibwa era nga bw'olengera munange wali bannamawulire nabo nga we bali munange ate saidi eno era nga boogezaako munange okulaba akatambi ako omukulu munange ate Bobi Wine wali ne kibeera tayari nga yatuuse dda muganda wange kati kankuggyeyoko ate eyo omukulu munange ate Bobi Wine nkutegeezeko munange saidi eno King Saha naye munange abadde eno abaddeko ko nakawuka n'emikwano gye wano munnange era nga wali abadde ataddeko eddoboozi eribadde lifuuse ensonga ennaku zino munnange wali ery'okusala munnange ate wait mwana mwezi munnange ate King Saha mu ddoboozi lye esaidi eno bibadde bitya mu katambi katusooke tukalabe ate mmale nkomewo mu maaso awo naye wamma mulaba ngezze nnyo nga bano we bagamba ennaku zino mbu omubiri gwendaddeko nandira okulwala bepuleesya boyi ngenda kugusala ngenda kugusala guno tebagwagala naye wamma mulaba ngezze nnyo nga bano we bagamba ennaku zino mbu omubiri gwendaddeko nandira okulwala bepuleesya boyi ngenda kugusala guno tebagwagala bwekityo nno munange ate bwe kitambudde era nga bwenti era bwenkiikizeeko ate ne ku mwana mulenzi munange ate King Saha ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo kikoere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo n'ebirala.